ngenda kubajanjabira bwerere buli mukazi yenna yazze wano teeka togenda kufuna mageti nga toguze ka oil kano mugenda kwepankapanga okulunda obumyu okulunda ki naye ngaekisenge tikiteredde omusajja afulume ennyumba obumyu bwonna butugatuge aloze nga buvuddeko kizibu bw'oba oyagala gaga osooka notereza ki ono oiro agoba enkanyanya mu ngalo ajja kwencaaca mu ngalo agonza omubiri asala emyaka 10 ngenda kubajanjabula bwerere bw'omala okumwesiiga omutunulire ow'emyaka 6 adda ku myaka meka promotion akawairo ka 55 bw'omala okusala ebirevu omukyalo otegedde kusala ebiki ng'okola otya tata w'abaana ayisaako engalo bwati nagamba nagamba kino kikiba nange abaketaaze ku nusu 15 kakasanvu omutwalo nkasaza ebbeeyi enusu 10 ezi zikwate mu ngalo tuwanike abaana balina ebiguuna abaana balina ebisente abakwata mu ngalo abali mbale engatto ne zibeeramu okuwunya ebigere kekwetaaga kano bameka oketaaga oyiro wanusu 15 wanuka omukono ng'oyagala ka oyiro ku 15 nkwongereddeko 10 meka katwale kateeke mu bizigo kaziiza omuntu okumera ekiwalaata bano abakyala basiba enviiri n'asula omutwe gwonna kukubakuba kekolina okuyisaamu kakolanga after shave aketaaze ku nusu 15 promotion wanuka omukono nkulabe abalina obuoyire 15 promotion 15 gwenga oguze bungi kankwena akati ka rosemary otwalireko nyama yakamyoyo nkugudde enyama yakamyo ngenda kuwa leeta obudde okutwalamu eddagala ly'amannyo awo mudduke muguleete otugenda kukolamu eddagala ly'amannyo nga twaniriza madamu Rwema soke mbalage omuddo tugenda kukola mu factory ekola eddagala ly'amannyo baguyita sawo konfule muddo gw'ennyama muddo gw'emmere y'obumyu y'ennyama y'obumyu eno y'ennyama yaki y'emmere naye ekola ng'ennyama tugenda kubayigiriza bw'okukola mu pellets kitegeeza olwokubiri nga siru mande nga seeno mande era eddako mumpuliriza mwenda genda kubalaga bw'osobola kulima emmere y'obumyu ng'ogirimira wano wokka ku meeza eno y'olaba eno emeeza esobola kuliisa omumyu 10 ngenda kulaga halo eyo emmere tugikola mu muwemba tugikola mu kasooli bakiyita hydroponic fodder genda okinyonyerezeeko buli muntu akwate omuddo guno naye nga guno nga tugunya nnyo ng'ogwange gaba omuddo sebe ngambye omuddo ogwakolamu eddagala ly'amannyo ndi mu budde bwa madamu Rwema apozo Silas alazeewa sooka ojjukira akatabo kanako omulembe guno okyakujjukira abasumba batereka oba obulunda leero oba emyaka 10 emabega naye osooka n'obuukinga leero otumala okubugema ntumala okubutegeka n'obukimu olwokubiri lwa wiiki ekola ki anakitegede oteekayo sente olwaleero eno kampuni tukola embala nitugamba ngu tugenda kufulumya obumyu obwenkana ki tugenda kubujja ku faamu ye Fort Potro ey'Embaale oba mukitege kitegeeza kubanga obumyu bwonna bwolaba wano eno si yefaamu y'obumyu wano yeyitubugulula mukitegede kati wano aliwo obukiga aliwo obunyolo aliwo obusoga buyina endwadde anakitegede mwalabye omukyala yalese bwa white mwalabye yalese obusoga bwonna butadde mu trach n'oba nga tobugemye buyinza okutuuka eno butta faamu yo yonna akamyaka katta omumyu 10 tulabyeko abajja bina omuddo gunkuwadde baguta minti sigwogwo guluwa guno guwunyeko olabe ekyokubiri eddagala ly'amannyo bakola mu office halo
katwebaza mukama en factory tugenda okukola posita soko bare kibaro kino twagala tukole factory nga tugenda kugizimbira Kateeba posita sembera wano bwe yabinsomesa nga in case bwende bamvudde mu bulamu bw'ensi nyagala ekintu kino sigale nga kikola ki kitambula ono apostle olunaku lunasooka okumulaba n'amumenya kubanga muganda oba mugisu oba muki ningamba lwaki omunyankole lwaki omuganda lwaki omugisu bw'aba alina kampani ya basi bw'aba alina kampani alina ebyuma by'omwanyi alina ebizimbe mu Kampala bw'amala okufa mu myaka 2-3 n'obugaga bwonna bukola ki osanga ebyuma by'omwanyi byonna nga byatalaga biri awo kituufu oba si kituufu bw'aba alina kampani ya basi bw'afa basi sikola ki bituufu oba si bituufu nimubuuza lwaki ate omuyindi omuchina bw'ajja mu Uganda nobwaddeyo oweero oba n'afa kampuni esigala ng'ekola ki nitutuula nitubala ekibalo kino myaka 4 eyise nitusanga ng'ekintu kino tuleme kukyezimbirako tukizimbire ku baki so katwebaza mukama abantu abagula factory eri bannayuganda bananyinika bameka oli wano ng'olishawoolera basawa Uganda Zee, ekisambo endala gye nnyinza okuwa Namungona High School. Bameka wano ng'obeera Namungona. Obanga wali oliddeko essomero lye bayita Namungona High School. Good. Lyali lya taata wange omuto. Ne bwe yafa, bwe twatuuza famire yaabwe twabagamba mmwe si mwe nnyini essomero lino. Wabula buli mwana bamuwemu shares. Ne babamu shares 5%, 10%. Ayagala okukolamu balimu abakozi singa bannannyini essomero. Muvuna bulungi. So kati Namungona High School ne bw'obaani nga gw'ofudde yo lwa nsonga nti ne bana ng'abaana balinamu bubeezi na shares yesawo Uganda nze nagamba investor nti naye kennyini takyasobola gisuula ye nga ye bwakeera n'agamba nti njagala sawo Uganda eveewo njikooye nze nagitandika mu mbonyaabonya namugaa gwe nga gwe investor Kateeba tokyasobola kujjawo sawo lwa nsonga nti ffe abalinamu shares weetuli okusigala nga tuyimirira ate naye ng'omuntu alinamu bubeezi naki na shares so sawo Uganda yaffe ffenna tuli ffenna so kati tekyasobola kugwa lwa nsonga si ya muntu atya omu y'abantu bangi abagivunaanyizibwako n'abagifunamu bw'oba olinamu shares olumu investor nali Arua omwana waliwo bano abatunda bubatto buno obukyaginga amasimu nga kaliko ne torch omwana yali akampangisa 2,000 naye nga balina kakupangisa nusu 1,000 essaawa 24 we yakaleeta omusajja gwe nali naye yalina shares mu kampani eyo omwana we yali ansaba 2,000 n'akwata ku mukono n'amugamba kammeka ti 2,000 n'amugamba nkugobye mu kampani n'amugamba bakapangisa nusu 1,000 nze nina shares mu kampani eno n'akuba direct ewa manager n'amubuuza mwayongeza ddi bu battery buno okubuuza ku 2,000 omwana baamugoberaawo ne bye yalina baamugamba birekaawo n'abirekera ono alina shares muki kitegeeza ki musawo Uganda ng'olinamu shares ng'oli bukomansimbi n'osanga omuntu alina amanyanga gaakola olina obuvunaanyizibwa obukwata omuntu oyo n'omuteeka ku poliisi ekuli okumpi kubanga oli shareholder muki mu kampani kyekigenda okukuuma sawo Uganda emyaka 10 nga tesobola kuvaawo. Tumukole engalo z'amaanyi. Njagala oggyeyo peeni obale ekibalo kino okibale bwe kinaaba nga tugenda kukisobola tukireke bwe tulina nga tukisobola mukiteeke mu ssente tukikole kyekyo gama tugenda kukola factory ekola eddagala ly'amannyo bagiyita sawo habo wat ana amanyi kubyogera kiwandiike sawo habo toothpaste kiwandiike twagala abantu 120 twakawoza abantu balinga mu 89 asobola kusonda miliyoni ya sente mu mwezo n'agireeta olunaku oba n'atandika n'emitwalo 10 emitwalo 20 olwaleero nga bwe bagenda kuba nannyini kampuni eyo eyitusuubira nga buli lunaku esobola kuyingiza miliyoni 3-4 tugenda kukikola tya twebaza mukama Uganda etegedde sawo Uganda
Halo, Uganda etegedde ki? Buli disitulikiti yonna tuyinamu abantu abatumanyi. Ate kati buli disitulikiti tuyina agitwala, tuyinamu office. Kabe Karamoja gama twagala Katonda nga bw'atwagadde essawo Uganda. Abanya-Uganda bali mu Uganda bantu bameka abasenya amannyo bali obukadde obu nga tusaba Mukama 20% y'obukadde 40 babukadde 40 20% y'obukadde 40 be bantu bameka mubale anachogede mukadde meka good muzeyi milioni zimeka eddagala ly'amannyo buli bw'olukwata n'olinyiga bwoti n'oteeka ku bulash n'okola bwoti bakujjako enusu eki anakitegedde bw'oba olina abaana 3 ziba enusu bimeka kitegeeza emirundi 6-9 wiiki emwe n'ekitundu eryo eddagala liba liweddemu ng'olina okugula eddala anategedde ekintu ekyo kitegeeza bwe tumala okukola factory eyo Mukama n'atwa abantu obukadde 8 abalina okusenya amannyo buli lunaku omulundi ogwo buli muntu oyo oba buli famire ntugijja ku enusu eki buli lunaku tuba tukoze amagoba ga sente meka ekibuuzo kirimu wammwe mubale balo kati ntandise bameka nga kino ekituzimba nobw'oba olwadde ogenze mu lumbe ogenze kuziika kampuni esigala ng'ekukolera sente nga buli mwezi osobola okujja nyagala ojja nga mbega ennaku z'omwezi 7 olaba abantu abatwala milioni 23-45 miliyoni 2 abadde babeera wabo nga beebaseeyi naye ng'olunaku olwajja nassaayo akatabo ke kampuni yamukolera sente bweziti ng'olaba nga asayininga mu kitabo ng'addayo awaka jangu ennaku z'omwezi 7 ekirabe ekinjogerako eyo mwadde wakamyu ogenda olunde ate okomanga wano nga tolina munyo olaba olutalo tukwate enusu 10 times milioni 8 buli lunaku kampani yaffe esobola kukola sente meka wano mu kitoogo milioni zimeka meka buli ddi amannyo bagasenya buli lunaku oba si buli lunaku nesande basenya n'olwomukaaga n'olwokutaano n'okulumbe katukwata milioni 8 times 30 days sente meka kanyagala abantu 12 bagabane sente ezo ndabe banga tusobola kulemererwa buli mwezi okukwata milioni 2 ntubiddiza abananyi n'ekitongole gwokuba engalo zamu weka jangu mama oli ekinyumba bakizimba olina ekiyumba ani nkwada akamyu genda okakibubu n'akalya oba okatwale kalamu oyo mwaka myaka kazi yategedde ekibalo agende ebaga ye tatulekera mu bizu bibiri ayinza kutulekera bomona kwata twala ebintu muzeeyi afuuse shareholder olwaleero aguze jangu gwe omuguze mugabo lusitero ate lwaki nalonze ye sitegeze ebintu bibiri kubanga nalabye yabaze ekibalo nakubenga ze sikumanya olwawo nyegera abantu abategeera mangu sina na kwogera sitegeza nsiga bafa gwe wasoma biki musooke muna ebinjogerako sitegeza akamyu kange tukansazi nkwongeddako okubiri enyegere tumukwata jangu minisita w'obumyu leeta obumyu wano ono omukyala mulaba kyakoze yasooka nasasula emitwalo emeka 5 nakwata enamba ye naddayo kataleese emitwalo 95 olwaleero mukebere olusiiti zaleero nze nkumanyi ovirideo kamoca mugeto abageto nga mulubangi kwata kati linda kuna upapa biki tuula nkwadde omumyu 2 obwo bugaga bw'abaana kati nga bwaguze omugabo ya milionerwa kati obala omwezi kati okutandika kitegeeza mu muli ba January ng'ojja ofuna emitwalo 10
kitegeeza mu mwaka gumu esente ziwateekayo oba wafuna dde amagoba ate esente zo nga weeziri nizitandika okukolera ki nobwoba ngo tonkwata vi in case ng'oli shareholder n'olwala n'ogenda mu madwaliro ne bakugamba ekintu ekitasoboka nga sente nyingi kati nze akomawo mbayina ntukusondera sente miliyoni 2-3 n'ogenda India ne bakukolawo ne bakukomyawo ku sente z'ekitongole kubanga kiba kikyo kati olina okulondayo omwana mu kika ky'owamu omutwe gukola tumuwa omulimu ate be baba nga bagenda kuba bamaneja yeeri nasigala nga kiikirira tonkwata bibi obeera mulamu mu linnya lya Yesu Omunazaalesi. In case shareholder naafa esanduuko tenti emmere ekitongole kyekibikola ate mu baana bo ntujjayo abaana abo ne basoma mpaka ne batwala obuvunaanyizibwa bwabwe. So kati kino kyobuyingiddemu kyalubeerera kubanga twebaza Mukama tulina bingi ebitukola. So ate sawa Uganda bwebanga twasobola kulemerwa mu lockdown tukyasobola kugwa. So kati olwokumeka ebiro ennaku z'omwezi musanvu togenda kufuna naye ojje nga mbega ennaku z'omwezi musanvu bwe tunaabeera mu factory oba wano gweotuula lwe kiyinja ogendako ogenda kulaba nti abantu miliyoni 23 n'amaaso go ate omubuuze tuwayingira ddi ogenda kulaba nga abantu amaze emyaka emeka mu kitongole haliwo omukadde yatandika n'emitwalo 10 naye kati mu kitongole alina miliyoni nga 20 ono yatandika n'emeka ono yatandika n'emitwalo eki. So kati bw'obanga tolina kuzimba kinyumba okkiriza ne bakuha risiiti nga bataddeko sente ezo noyita risiiti n'obanja gamba mutegere kinjogera otegere shareholder bw'obanga watwala omuyunga buno embwa n'ebuli agamba kikafuuye gamba tutu gamba lemu okufa naye in case oba nokufuna ekizibu tukuddize kibayita 50% tukompasetinga bw'obanga onendima ya Rosemary enkuba neekuba ekyalo kyonna Rosemary nayonooneka mukyeke kitegeeza ate gwe tubalira Rosemary alayenkana ki netukuddizaku ekitundu kubanga kino ekintu kikyo. Nyebaza Mukama nyenze eyayita interview bwe naakomawo nga nvudde aweeru nkomyewo mu Uganda ninnyagala ekintu ekinaakopa ku bazungu obutafa ningenda mukono kalagi mukono wa bameka amanyiyo ninyimirira nimpita abaana Mukama nanyamba ninfuna abaana 18 nimbayigiriza nindira amagezi agakola bintu bino perfume byonna ninga baweera bwereere nabaliisa nimbanywisa nimbawa amagezi bwereere buno obuntu bwomu bwepankapanka bapasita wamu nabasheeka tarasobola kukikola kankyogere noddira abaana nze omusajja omufumbira n'ogenda mukono noddira abaana b'abalogo n'abasezi b'emukono n'obaleeta bano abaana banajja mu ludro mu matatu bano n'obaliisa omwaka mulamba n'oddira amagezi g'osasudde miliyoni nga 3 n'ogabaweera bwereere. Kati nyebaza Mukama oba nga siriiwo factory esigala ng'ekola ki bonna kati bajjudde eri mu factory bonna kali abaana aweera nga 5 bonna bali mu factory balimukola naye nga tala onajjako n'ennusu neki haliwo omwaye ewuunyisa bamuyitaani ono mufumbira yani Julius kati alina okuba nga buli mwezi afuna obukadde naye nga ye chemist nindira amagezi ningawo omuntu ku bwereere kati yagatta ebintu ebyo byonna bwe mulaba nga Mukama atuwa tulina butuyise si bigambo bikolwa siwulululululu tulina kituwaddeyo ng'omanyi okuliisa abaana 18 okimanyi n'obalabirira n'obaliisa n'obawa n'amagezi ne bamala n'obagamba tutandike factory okimanyi bannayuganda bameka abakikola basumba bameka abakikola n'obaliisa kati mugende mulabe mukalana abaana bajjudde mukalana wali bwena twasomesa bwerere tugenda kubaze mu community batange okufuna omusala gwa mitwalo 6 naye nga bamala P2 bwona bayingidde mu kinabira amazzi gonna bagasumuludde gonna buli mwezi sasola miliyoni 2 z'amazzi n'amasanyalazi abala mwakabaleeta tamanyi nabafu bwamala okupama nga afuluma bwamala okusumulula amazzi n'anaaba agaleeka nga gakola ki bameka osobola kugula emigabo n'otandika n'emitwalo 5 8 9 10 ne miliyoni 1 olina miliyoni 1 cash osobola kutandika leero ne bakuwa enamba yo onogamba ekyo nkikutte ozirina ku simu ziri mu banka otandika leero andika omukono nkulabe
Murazeewo. Investor abuuziza bameka basobola okutandika n'akakadde olwaleero. Osobola kutandika n'akakadde. Gino ogamba ntandika leero nimalayo lumu. Ne bw'obanga weetaaga mmotoka ogamba wadde tubitegedde gyezi tugikuwa n'okwata ennamba yo. Baluwa. Ow'akakadde weewaayirize naawe. Atandika n'ataano yani. Banyonyoole bakitegeere. Bassebo ne bannyabo ekya shareholders bw'otandika olwaleero n'oteekayo akakaddeko otuwaamu omwezi gumu okutandika ne January ziba zikolera. Omusajja ono bwe yadde yatandika yagambye baako bw'obanga oyagala okubeera omugagga baako w'oinvestinga ssente zo nga ne bw'oba olwadde omaze emyaka 5 ku ndiri ssente zo zisigala zikola ki zijja. Kati ne tugamba olwaleero akwata olwaleero otandika January okola ki ye gwamazeeyo akakadde. Naye gwatandika n'ataano tugenda kuwayo wiiki emu ataano ogaleete ate nawe obe ng'oli mu ba January. Kati gwatandise n'etaano ne 10 tukuwaayo omwezi nga gumu n'ozimba akakaddeko. Kati kwe kusooka n'aba akakadde beebaluwa. Manyi twagala batwalira mitendera. Abaataano muluwa. Wanje? Tubadde twagala okutandika n'okumanya olwaleero okubalirira omuwendo gwe tulina. Investor yagambye wabulayo abantu nga 34 kubanga twagala abantu 120 naye yabadde tubulayo abantu 25 bokka 25. So bw'obanga oyagala kubeera omu ku bannannyini ole